media yafetu kusensonga nga nono omwana tuli mbulire twebase ekiro azukuka muno enjala zikoze ziyingidde muno bamukwagudde omulwa maama we nga mubuuza kiki angamba ndoota nnwanagana ne ssenga ntuga angamba omwana okutereera nze kizibu wakati wange n'omwana ne taata we nze kizibu gwe nze kaki kyategeeza kubalekawo amba wazaala mu mwavu ekika kyaffe genda kissa obubwavu kyeŋŋamba wakati awo ng'embeera esusse eri tuvuddeyo funya akayumba ebbali nali ndi awo we twali tusula wennyini waliwo gayi yavuganga booda kumbe abikola kituufu bati mbeerawo nga wetutudde wano nga mpulira ekintu kiŋŋamba tambula omuviire kitegera kati newengezaako okirwanisa nekigamba ekyo nekigamba genda wabasajja. Alright, ladies and gentlemen, tubanjulira Azul Tour and Travel bakugu mu kuprocessinga travel documents bakuyambako visa processing oli musuubuzi oyagala kutandika kusuubula China, Dubai, UK oba mu nsi ez'enjawulo nga America oba Canada, jangu mu Azul Tour and Travels bakuyambeko okwanguyiza visa yo, bakuyambako flight booking, ne bakugubira ne ku passport yo gwatannagifuna, bapangisa emmotoka ez'abalambuzi, oyagala kufunira air ticket kajangu mu Azul Tour and Travel, olina invitation letter yo oyagala kufunira appointment ku embassy, jangu mu Azul Tour and Travel, ensonga zonna bazanguya, basangibwa Kyengera ku Kyengera Level 1 Room 20. Okumanya ebisingawo kuba ku simu 0700 979104 oba 0779531984 beba Azul Tour and Travel. Basebo ne banyawo mbalamusizza amannya Maama Fiina akulira abasawo b'ekinnansi mu ggwanga. Tusobola okulabula abantu mwenna mu Uganda yonna n'ensi yonna okutwaliza awamu nti nina abafere abakozesa erinnya lyange ne babba abantu. Bali ku Facebook, bali ku TikTok, bali ku mikutu gyonna. Nga beefudde Maama Fiina. Maama Fiina oba onoonya obujjanjabi bwo weetaaga bujjanjabi bwo businkana bulenga wokka Mityana Road lunaku luba lwa Sunday. Maama Fiina tajjanjabira ku Facebook, Maama Fiina tajjanjabira ku TikTok. Maama Fiina essimu ze zino 0772 45 89 64 ne 0782 95 17 21. Oyo gwodiringa naye ku Facebook oyo mufere si Maama Fiina. Before media tugusa ensonga tukwaniriza ate kitundu kyaffe kino ekirala tuyine Isaac ne mukyala we Nuzula wamu ne muwala waabwe abazze bagoberera emboozi eno ndowooza mugimanyibwa gye twatandikidde. Katono nnyo omuvubuka ono yakugenda n'afuna mwana munne ebitambula tebibatambulidde bulungi paka kati asobola okwagala okulaba ku kitundu ekyasoose kinoonyeka amabega kaawo genda kubanga okifuna kitundu ekyasoose olabe wa ebyatandikira tawasuubiza nti kitundu ekyokubiri tulaba tukuleetera tukusaidiya mwana muwala ye Nuzula kubeera nga atunyumiza naye biki byayiseemu ayinza oba nga yayisamu bingi nnyo kubeera nga atuuka mu mbeera bweti yo mwami wagamba nti bingi byakola nga laba naye takyali ku nnomo, so mu mboozi gyagenda okutunyumiza si kumujajinga kumuwa ku magezi wabanga alina ekikyamu kumujjanjaba. Bangi tuli balwadde, bangi muli balwadde naye nga tosobola kumanya nti oli mulwadde mpozi nga ofunye omuntu akolaba nti oli mulwadde ate era omanya nti kati Nuzula nti mulwadde tekiraga kumujajinga, kiraga kumufuna muntu amujjanjaba. Ayinza obanga mulwadde mentale, ayinza okuba nga alinako ekizibu naye ayinza n'okuba nga mulamu talina kizibu naye nga yeeyo enkula ye. Kuba tulabye abaana bangi ab'obuwala kulajja bezeezo
kati bakyosobola kukyusa nga bwagezaako kumukyusa olumu asobola okubeera nga atakukyawa bukyayi n'okubeera nga akuyeetenzeewo empalana. Kisamuziko gwakabajja tukwaniriza mu kitundu kyaffe kino ziwa anisani zetuteekamu akasente eryawo ku Mukwana Arcade. Bo basuubuza n'okutunda akamu akamu ya beddings byonna wamu ne bannaffe abazu Tours and Travel bali kukyengera Molo gwayagala kubeera nga bafuna passport, ayagala kugwera ku paperwork, ayagala Schengen visas ne visa ez'ensi endala, gwe ayagala okusuubula airport pick up bana bikolako babayise ba Azu Tours and Travel bali awo kyengera ku kizimbe kya Kyengera Molo level esooka shop number 20. Nuzula oli otya? Olamu bulungi. Nali ngenda kujja wano olunaku wazitula ade ya arrested naye nga toliiwo. Wakomyewo ddi? Nakomyewo jo kumacha. Jo kumacha. Wabadde olazeewo? Twabadde mu nju nga tunyumyamu. Ngenda ne naaba tubeera awo ku buliri kati simanyi kikyampugudde ne ntambula neva mpaka woyo omuvubuka ku hamu. Ogenda kuganza ku ddoboozi? Twabadde mu nju nga tunyumyamu ne ngenda ne naaba ne nyambala ne mbeera ku buliri naye nga tunyumya kati simanyi kikyampugudde mpaka woyo omuvubuka ku hamu. Omuvubuka amuyita batya? Mumuyita David. Mumaze naye ebbanga ki? Mwezi gumu. Mwezi gumu. So wavudde wano n'omusanga ku dduuka kati gye wasuuza ekitegeeza? Sijje nasuuza ate nasuuze wa mukwano gwe. Mukwano gwani? Alina omukwano gwe bamuyita Saalongo. Oyo David ala mukwano gwe? Olwasuuze wa Saalongo? Ne Saalongo mudeetinga? Simudeetinga just mukwano gwe kuba byabadde bintu teyono yajja yakomawo ewaka nga mulwadde. Ate ng'oli yaŋŋamba mwetegefu okutta Isaac. Akola ki? Okumutta. Oyo bamuyitani okwamu? David yali omwetegefu okutta ono nga mutira ki? Olw'okuba balwana ate ye tebamala gamukuba aliko empewo. Ngamba kati nagenzeyo nga ono yajja nga mulwadde nemanya yabikola. Kati kwe kugendayo ne mugamba birekeraawo. N'agamba baawe yakola ensobi okunkuba. Mwera mugamba bw'oba oddayo omugambe ateke waba agenda mu Kinnya atekeyo ekigere kimu ekimu akireke emabega. Waba agenda mu ki? Waba agenda mu Kinnya. Mu Kinnya? Ekigere ekimu akireke emabega ekimu akiteekeyo. Nagamba baazanyirako tabamanyi. Ne mugamba byokola birekeraawo. Kwe kuntwala ewa mukwano gwe kuba zaabadde ziweze essaawa 6. Ogw'ekiro? Wavudde wano ssaawa mmeka? Saali 12 kitundu. Ez'akawungeezi? Kati ssaawa 6 ogw'ekiro kuba nze manyi hamu eggalawo ssaawa nga 2. Hamu kale ye alina ogwa cleaner n'edduuka n'ebyemmere. Alina ogwa cleaner n'edduuka n'emmere ku hamu okwo kwennyini. Kati mwabadde munyumiza okutuuka ku ssaawa 6 ezo zonna? Twali tunyumiza gyafumbira emmere. So nakutwala wa Saalongo? Nantwalayo wa Saalongo gye nasuze kwe kuzuuka ku makya nenzija wano. Kati ye lwaki tewasuze wuwe? Atusasuze wuwe? Ewa Isaac. Ewa Isaac? Ewa David? Namugamba sigenda sulayo nangamba jja nkutwala ewa mukwano gwange. Era nantwalayo nensulayo ku makya nampa transport nenkomawo wano. Kati omukwano gwe si mufumbo? Simanyi kuba nze namusanzeeyo yekka. Nosula naye? Yampadde ruumu endala naye nasula mu ruumu endala. Onaye wamufuna otya? David? Nali nkolera ku hamu. Wamufunira? Ku hamu gye namufunira. Era ne mabegakaawo nabeerako naye nga ennaku awo nga 3 nga bwembeerako ne wa muganda wange. Nge Isaac anvuddewo. Nga ogenda n'osulako ewa David? Nge Isaac anvuddewo. Kyekyayo kujja wa Isaac? Kyanzije wa Isaac. Isaac yajja ku mulimu nga nkyakolera ku hamu. N'aŋŋamba onyuka ssaawa meka? Ne mugamba nkyabanja nina gwe mmanja gwe nninze genda ngenda kusanga. Naye muwerekerako n'agenda. Kati David ne mugamba ngenda waka.
nangamba kankwerekereko mpaka ku taxi bw'olimira mu Gwanda. Namperekerako mu Gwanda kati nali nyimiridde nga alina byatunuulidde. Nendaba Isaac najja nambuuza kiki kino nemugamba ono mukwano gwange. Nabuuza David ono omuyita otya? David namugamba buuza ono. Isaac naddamu nambuuza ono omuyita otya? Nemugamba boyfriend wange. Ne batandika okulwana. Wagamba ono nti oli boyfriend wo? Nanga kituufu yali boyfriend wo? Yali boyfriend wange. So wali mu bufumbo naye nga olina ne boyfriend eri. Wali omwagala? Nakati okyamwagala? Kati sikyamwagala kati. What are breaking it up? Kati kuwamu wali okolera woti? Nali nkolera mu bya chai bwe batyo. Kuwafunira oyo. Tudde ddala emabega. Isaac wamufuna otya? Isaac namufunira Cornerstone. Nali nkola n'ensenga nga bwensomako vidiyo yagira ebyokusoma ne babinzigyamu. Nentandika okukola n'ensenga. Ng'okola ki? Bya kyalaani. Onafunira Isaac. So embeera Isaac gyatunyumiriza gye muyiseemu kutuuka okufuna olubuto. Byonna bibadde bituufu oba byalimbyemu? Byonna bituufu, byonna byayogedde byasenga wange talina kyalimbyemu. So kati nawe tunyumize oba ayinza okuba nga alina byaleseeyo oba byakatereezezzaamu. Senga ono yatandika ddi okukyuka kkala? Tudde wali wewaddukira n'ojjewa Isaac senga n'omugamba nti bali bagala kukufumbiza kyali kitya? Baamukubiranga amasimu nga bamugamba omuwala atuuse ofumbiro ng'agamba abulamu. Nga bagakubira senga? Kati namubuuzaako lumu namutuza nemubuuza ayagala kunfumbiza n'angamba tonabatuuka nengenda nenkola naye ng'era buli lunaku bamukubira yatukako n'okuntwala ndaba omusajja ayagala okumpasa. Nga omusajja ayirudda? Gyali mikolo gye namusangira eyo era ne bandekayo. Omusajja? Ku mikolo gyayirudda? Nga olanga mu Kisenyawo bwe batyo. Bandekayo kati nenfuna nengamba waliwo jjajja wange. Waliwo jjajja wange yangamba tambula ogende waka. Ngenda nga ntambula mpola kiro paka bwe natuukira ewaka. Basenga bwe bakulekayo eri ku mukolo ng'olina omusajja oli? Nga tutudde wamu n'omusajja? Kuba bangamba tukomawo bo ne bagenda kumbe nga simanyi mbu bazeeyo ewaka. Ne ngenda mpaka ewaka ne bambuuza otuuse otya wano? Ne mbagamba nzize entambula kwebbokaali. Kati enkeera we namanya mbu kiri serious nensalawo nziruke ewaka kuba namugamba ngenze kukola senga wange nga ye takola nga nze zenaku nga nze akola ne mutabani we omukulu. Negenda Isaac gyali akolera nemugamba leero tuddayo ffennyini. Nambuuza okukakasa nemugamba ndi serious. Nambuuza lwaki nensirika busirisi era nembeerawo ku mulimu gwe nemukuumako mpaka bwe twaddayo ffenna ewaka nemunnyonnyola buli kimu. Omugamba baagala kunfumbiza omusajja gwe saagala. Nangamba bakubire saabakubira ssimu. Awo batandikira muteekako ebya poliisi ne bagamba nabuze. Nasalawo muganda wange omuwala oyo muwala wa senga wange omukulu yali akyali bweru n'akubira Isaac ne boogera ne bampa essimu twogera ne bangamba ntambule nzireyo ewaka. Ne mbagamba nja kuddayo naye Isaac nangamba genda ewaka tujja kuba twogera. Naye saddirayo olwo olunaku lwennyini. Nasooka nembeerawoko muganda wange omulenzi n'akuba essimu ne boogera nange nampa nenjogera nambuuza oyo omusajja omwagala? Ne mugamba mwagala. Nangamba anaakuyisa bulungi? Ko nze ampisa bulungi. Enkeera ku makya ne tutambula ne Isaac nanfunira booda mpaka waka. Ne ntukayo wasenga wange ku makya nga gyali ne jjajja wange. Neyafukamira nemwetondera
nangamba tewali buzibu genda onaaba onywa caayi kati awo nentandika nga okulya naye Isaac ku ssimu we ngenda nemulaba nenkomawo kyali. So wano ofunye olubuto senga ekkala ze zaakyuka zitya okutuuka omwana okubeera bw'ati? Okufuna olubuto omaze okufuna olubuto kuba agambye nti olubuto waluzaalira ku myezi 11 almost mwaka kyali kitya? senga wange ekyamunyiiza kuzaala mu mwavu. Bwe yakigambanga era nga ddi okukikugamba? Yatandika ddi okukikugamba? We nagendayo nga Isaac ampadde ebintu by'okumutwalira nagendayo n'agamba ebyo byakuweereza yali nkoko natooke n'agamba ebyo byakuweereza konze n'agamba mubiteeke wali enkoko ne bagisala otubeeraawo n'agamba omwavu yeevudde mu bino nga we bafumba nensirika ne tubeeraawo ne tulya ffenna nga ye agenze ku mulimu kuba yandekayo nenkomawo ewaka kiro nenzirayo wa Isaac ne tubeeraawo nga naye samugamba senga wange byayogedde era nga babeerawo nga twogera ku ssimu ne twogera paka okutuka okuzaala. Senga wange najja mu ddwaliro era yafuluma n'akomawo yansanga mu ruumu omwali omwana nga bamubisse n'amubikulako n'amukwatako nga ntudde n'agamba lwaki omwana tomuyonsa nemugamba omusawo angambye musooke mulekemu n'agamba yekkaali n'amuwika n'agamba nze ngenze najja n'agamba Isaac angenze namala n'agenda awo nebatusindikira ekawempe emulago ewa kawempe. Isaac agambye nti senga yali tanaba kujja omwana yali takaaba naye mbu senga kasita yajja omwana yatandikira okukaaba namuteekako ku oxygen yamusitulamu senga yamusitula kuba yamusanga ali ku buliri n'atuula nemumukwasa kitegeke omwana wo n'atandika okukaaba basawo ne bajja ne beebuuza kikya ne bamukebera yena ne bamugyamu n'engoye nga bamukebera ne bamala ne bamudusa ne bamuteeka ku oxygen. Waliwo nga senga asitula omwana talina kye yakola kyonna kyonna? Nali mukubye bukubi mugongo kuba nali nina abaali baze okundaba nga bwe ndi mukubye nabo nga yatudde ku katanda ke nali ntuddeko nga amusitudde. Kati yatandika okukaaba nga kyali mu ngalo za senga? Yatandikira okukaaba omuwala yaliwo n'agenda n'ayita abasawo ng'akaaba nnyo abasawo ne bajja ne bamutwala ne bamuteeka ku oxygen anti wange n'afuluma n'amala n'akomawo. Wano mu kudda weyafuluma bwati yamala ssaawa mmekawo okudda? Yafuluma zaali ssaawa 5 n'akomawo ssaawa 7 n'ayingira mu kalumu ke nalimu kwe kumubikulako namubikulako. Olwo agenda okudda nga omwana ali ku oxygen? Nga bamutadde ku oxygen nga ntudde bangambye mbeera omusawo nga ninze musawo ntudde najja n'amubikulako n'agamba omwana lwaki tomuyonsa nemugamba omusawo angambye nsooke mulekemu okumuleka n'amubikako n'agamba nze ngenze njagala genda kukola nemugamba kaale nga yali tanabagenda nemugamba Isaac abadde agambye obanga gy'oli nze jjo nzijanjabira ewaka agenda kuba asindika ssente n'agamba tagenda beerayo. Ebbanga lye wamala n'olubuto wali oyita mu mbeera ki? Nagendanga mu ddwaliro nga bagamba omwana yakyuka yatunula dda wansi naye nga olubuto terunnuma nga tesirina peni gyenfuna kale n'embeera gye twalimu teyalimbi. Tewafuna kulumizibwa oba birooto bya ntiisa oba kyonna kyonna ng'oli lubuto? Saabifunanga. Agenda okutandika okwekanga nga maze ozaala wali tonnaba kuzaala wagenda ng'oli lubuto ebamu
yatandika okuba nga awulira nnyo nga yeekanga weyavira ewayo kikuyagenda n'abalabako olubuto nga luli myezi 8 mba nkomawo nga yeekanga n'agugumuka newaba alina byakola nga yeekanga era okuvaawo nebyatandikira byonna byonna n'olwaleero kyali kitya weekanganga nga niwonkwatako neekanga nga nekitune kigwa nga neekanga nga onangamba gubadde kiva mu katemba nga mugamba si katemba nga kimala kino kivaawo kati kikyaliwo kati kyadda ku mwana kyadda ku mwana we namuzaalira n'atandika okwekanga mumaze okuzaala mbozi gyatunyumiriza nti omwana yatandika okugongola omwana yatandika ate okugongobala nga tuvudde wasenga wange we yatandikira okugongobala nga yeezingamu ng'omupiira ogambye wano nti senga yakubira essimu nga muli ku buliri nakuya tugenda omulabeko n'omwana basooka ne bankubira essimu ne bangamba jjajjaawe yafudde nengende wa jjajja wange netubeerayo nga senga wange oyo yasitula omwana buli ssaawa nga yamubeerako nga wantuma nengenda nemuleetera bimuleetedde ngaera ono nga senga wange nga wamusitula akaaba naye ngaomulala wamusitula takaaba waliwo we yakaaba ennyo ne bamutwala mu kiigo naliko ne bamunaaliza mu kiigo ne bamumpa nengenda nemwambaza kati wenava mu kuziika kwe kunkubira essimu ngende ewuwe mulabeko emakindi nengendayo netubeerayo naye nga wenebaka n'omwana ekiro nzukka ku makya simulina wosula naye mu buliri omwana makya ogenda kukyuka nga tamulina nga sitaliiwo ngaayuliddako omwana nga senga wange amutute mu kisenge nga ngamba omwana abadde azukuse nga ate saagala akusumbuwe webasereeti konze kaali namumpa nemunyoosa naddawo neyebaka olwo lwe yavaamu omusaayi senga wange twali wabweru senga wange yali ava kudduuka najja nambuuza omwana aliwa nemugamba omwana ali mu nju yeebase aŋŋamba akaali nanga temuleekana mujja muzukusa tubeerawo nga tunyumya nawe omuganda wange Aiman agenda senga wange yafuluma omwana natandika okukaaba nengenda nemusitula kati ngenda okumubikulako ngaavaamu mu musaayi nga mu bulago nga waliwo ebbwa waliwo kasaze waliwo ki nga bamusaze wano bati nga bamusaze kuba Aimani yaŋŋamba kalina kakuli baali bamusaze eno saidi wano we bati nga waliwo osaze nga lunene nendaga senga wange naŋŋamba bbugumu omwana munene nnyo ebbugumu liba lirina omuyuzayuza konzeka neŋŋamba taata we naŋŋamba muleete nasooka nempeerawo ewaka nga tuli mu kulaba firimu ebyo nze mbivuddeko emaana nasirika omusaayi negulekerawo okujja negulekerawo wenamulagira senga wange nagamba mukubemu pafigo nti pawuda mu bulago nemukubamu pawuda nebirekerawo okujja naye nagenda nakola kati ono naŋŋamba omwana ogambe avaamu omusaayi mukomyewo ewaka nemugamba ngenda muleeta olwo saddayo bwekunkubira essimu senga wange oyo Mariam nankubira naŋŋamba tambula ogende wabbaawo oyo omwavu ogenda kwongera ku ddoboozi senga wange Mariam nakubira ku simu ya senga wange nagamba oyo naŋŋamba tambula ogende wabbaawo omwavu n'omwana wammwe gyobobeera tuddamu kujja waawo okukubira ono naŋŋamba komawo ewaka ninya boda nenzirayo ewaka okugongobala lwake wekwatandikira awo kwatandikira natandika nga okaaba ennyo essaawa eyo 9 ogw'ekiro ngaakaaba mu kwetonda ogaga nti yajja ewasenga namwetondera byonna byonna walingako senga yagambanga ati
senga wange yagamba tewali buzibu mbasonyiye era ono we yagenda n'agamba alina okukola ki okuwoowa ne mugamba tanabafuna ssente n'agamba newafuna seeka najja n'omusaba amahale n'avaawo nga asiramuse konze kaale ono ne mugamba naye n'agamba nja kulaba nga nfunye ssente kale nga senga wange alinga ampambiddeyo nga tayagala nkomewo n'agamba oli ku mukafiiri namugamba agenda siramuka n'agamba wazaala mu mwavu ekika kyaffe ogenda kissa obwavu kyeŋŋamba kati enkeera nenzirukayo era n'omwana nenkomawo ewayizaaka singa wakoma bbanga ki okumuwuliza muwuliziganya nalwawo waliwo nagendayo nga ntandisa okukola nga ndinzekka nemutwalira sukaali sabuuni n'aŋŋamba wayawukana n'omusajja nemugamba yinayawukana naye n'aŋŋamba ye ekyo kirungi oba nga bwayawukana naye kati agenda okuwoowa musiraamu kuba nali mulimba nemugamba ye musiraamu n'aŋŋamba ye kale tewali buzibu kati awe mabe wenavaayo yankubirakawo essimu nga ndi wano ngo nagenze safaari kola n'aŋŋamba omwana wange nsaba onsonyiwe byonna omwana wange nsaba onsonyiwe byonna bye nakola ku mwana wo naye nze omusajja gwe wafuna yali mwavu engeri gye nakukuza nenkusomesa nali nkusoberamu bingi ng'omugaga omusajja agenda okuwasa mugaga nga tumumanyi mu kika bagaga ewaabwe agenda kuwasa atuwa amahali agawera kyetwagala kitumusaba n'akituwa anzimbire nga nze yakukuza nemugamba ye kale nja kujja mulabe kyenamugamba n'agamba toddamu fumbirwa abasajja baavu baba bakopi embeera eno ono gyagamba nti weekyawa nobeera nga buli musajja akugambako gwogera naye kituufu ekyo kyo kituufu bati mbeerawo nga wetutudde wano nga mpulira ekintu kiŋŋamba tambula omuviiri kitegeera kati newengezaako okirwanyisa nekigamba ekyo nekyegambagenda abasajja kyakatandika oba kuva buto kuba wenza obanga kuva buto bwotyo wooli kuva buto siba nti wembeera ku kino kyawona wetuli wali ofunyeko omusajja tekuli kati kino ekintu wekikwambala n'ogenda ew'omusajja nodda ku nnooma osobola okumanya nti nowejjusa kino nti nkoze kyaki nkyejjusa neŋŋamba oba kati nkoze kyaki nenonya kale engeri gye niyinza okwetonderamu Isaac momenti kyo gyojjukira gyewejjusaako okugenda ewasenga wange okugenda ewasenga ngamba ku nsonga eno gyagamba yono gyagamba nti buli musajja ate noga kituufu nti buli musajja gambako momenti gyojjukira noga nti nagenda nenebaka noono nentukesa nekyejjusa nina okwetondera Isaac buli lwenkikola nejjusa nengozi okikolanga badde kyakatandikaawo kitandisa mubanga ki mwaka guwedde nga gugwakaawo nobeera nga golekero tumanya mumbazi gyogenda otuwa muyinza okuvaamu omuntu agenda okuyamba akikujjako
nti omwaka ogwedde kino kintu kyatandika kitya kijje kibanga kizimu nekikwambala nti omuntu omusajja amala kudeetinga n'ogwa mulaavu oba yogwo tugeze oyinza okuba nga otambula olina kusiiyako amala kundeetinga kyatandika last year last year we kyatandikira wena bitandikira ebyo era kino ekikufumita ono kyagamba ekikufumita kibanga omuntu anfumita ekiso kiba kiteya kijja kitandikire no mabega ekijja mpaka ku mutima ekikirira mu lubuto kijja mu gundi mu mbeera ki oba olunaku kijja emirundi emeka kirinza kitandikawo ssaawa 6 misana ekinta ssaawa 9 ensonga embeera eyo olowooza senga agimanyiko kirabika era agimanyiko kuba yansalanga enviiri atya wemba nga nebasa nazisala nenzuka ngaazisaze ng'ate sisobola mubuuza lokakafera nti yali azisala waliwo omwana gwe twabeeranga naye bamwita Ribuka yaŋŋambanga kuba ye yalinga asoma nanze sisoma ng'azukka kubanga yakenanga ne ssenga wange yaŋŋambanga bakusala enviiri kubanga wenzuka ku nviiri zange ne ziba nsala ng'osuzeeyo kuki njagambye tasenga yaŋŋambye kuba waliwo seka gye twagendanga otusomera dduwa kati twagendanga babiri ne batuwa eddagala ne tunaaba ne batunyokeza kati yaŋŋambye byonna bye twakolanga yabikolanga nze naye eddagala lyonna eriri ku mwana liyitira mu nsi gwe nga gwe wali ogezezaako okwetondera ku senga nagezaako era n'alaga mbu ansonyi olina emyaka ng'emeka endabe 22 nze kyemmanyi 22 abaana abawala muba era ekyali adolescence kyemmanyi ekyo ekyokubeera nga okubeera ne baboyfriends abangi oyinza okuba nga adolescence olaba otya mu kulowoozako adolescence okuva last year paka kati olowooza basajja wakadoddenga basajja ameka bataano nga aiza kati omubaze simubazi gyewali waliwo n'abasingawo naye golowooza embeera eno yonna yonna senga yagirimu era nze ndowooza era yagirimu kuba ayagala ngende nfumbirwe omusajja gwayagala omusajja gwayagala okufumbiza afaanana atya ali myaka ng'emyaka nze gwemmanyi yali mukulu gwolabako gwe nalabako yali mukulu nga nsingako obukulu kati gwe baagala okunfumbiza ono omulala gwe sinaba kumanya senga omukubira essimu agikwata pozi nga nze amukubidde gwe womukubira agikwata mwogerezekanya bulungi lunaku mbadde ndudde okwogeramuko naye kati ku mbeera y'omwana kuba agambye nti yakwetondera nga beyakola ku mwana asaba omusonyiwe gwamusonyiwe nze nga nze batte sinaba musonyiwe mu kwetonda kuno alaba nga
alinawo essuubi ly'okuba nga agenda kuwona omwana nga alinawo essuubi like ayinza okuba nga yeetonda n'omwana asobola okumuwonya ekyo kisinaba kumanya kuba yaŋŋamba ngendeyo twogere kuba bampitako nemabega nga bawasenga wange afudde esitagenda nankubira esimu naŋŋamba lwaki tewaze kuziika nemugamba saabaddeyo naŋŋamba kale oyo oba tokusobola egendayo ojja kujja wange twogere ena nekyeyaŋŋamba wesisaawukana naye Isaac tagenda kulaakulana takolaki kulaakulana Isaac kino yakigamba ddi lwe yankubira esimu naŋŋamba ku by'omwana lwe yankubira esimu naŋŋamba ku by'omwana kati bino yabikugamba bimugamba ono kuba kati ye amanyi siri naye sibeera naye amanyi twayawukana kwekugamba nti wetayawukana naye tajja kulaakulana kuba bwe nagendayo namugamba nze naye Isaac twayawukana naŋŋamba kati olinayo omusajja nemugamba nina naŋŋamba agenda kujja byokukyala nemugamba nja muleeta essaawa yonna naŋŋamba kaali nambuuza musiraamu konzeeyo nambuuza mugagga nemugamba mugagga waliwo watugambye ono nti woba we basogeza okukanga olina ekino ekikutuza mu bulago kyo kiri kitya ono we yali nga muwere nalootanga nwana ne ssenga wange nga ndoota nzika antwala nga nwana naye nenzuka nga bankwagudde nga nina amabwa nga tuzeeko gye mwali eri ewankulukuku bwali odeetinga bamala bamusange mu nnyumba kyo kyali kitya ayi wankulukuku sina gwe nadeetinga sisita bugwe yasanga mu nnyumba nga butoliiwo lyali eno byali eno bano bamuli kyo kyali kitya wali omwagala yankwana nenzikiriza naye nga ebyabanga biddako nga sisobola manya kiddako tikitegedde yakwana nokkiriza naye nga biddako tosobola kumanya kiddako otya nga bwembeera naye ngenda okuddamu okutegeera nga tuli awo just tutudde mukwana mutegeragana bulungi naye nga olinga nga olina ekintu ekikuggyako ogenda okuddamu okutegeera nga naye mutudde kisoboka simanyi naye kunze kimbeera oba mugenda mu nsonga z'omukwano oba buli kimu tolina kyojjukira ku nsonga ezo sina kyemba nzijjukira naye nga yakozesanga sijjukira ono mukujja sisita wano mukujja okusanga mu nnyumba n'oyo omusajja mwali temuna kyemukoze yali yakajjawo yali yakatuukawo yali Christmas budde busaawa emu akawungeezi yali yakajjawo ng'ayingidde ne sisita wa Isaac najja ekyali ate yasulangawo teyasulangawo ani yasulangawo tewali yasulangawo ate olimba sirina kyenimba ate oli yakoze yalwa saluuni ono ate owa booda owa booda naye teyasulangawo yajjanga n'agenda teyayingira nako mu nyumba kati ye mwalabaganirangawo nagendanga buwe tenagendanga kati n'owa booda kyali kyekimu nti mukukwana okkiriza naye nga ebiddako tobitegeera nga sibitegeera noba tojjukirako olunaku lwewegattako naye mukwano eteeza temwegattanga simanyi oba negatta naye oba segatta naye oyinza okuba nawe kati oli mutulimba sirimba kyege mazima sirina kyenkweka kati ye ayinza okuba tajjukira ye kale yeetadde mu kifaananyi kye yali tajjukira kyali yapininga mu bulamu
ate bana abalala kati ngoyo w'okwamu ewokwamu nabeera naye nga ye boyfriend wo ye mukyayogera kuva lwenavaayo ate nga gyabadde eggulo yes nayogedde naye eggulo naye ku ssimu soogera naye bayogedde naye maaso ku maaso maaso ku maaso kuba nabeerako naye nenzija wano eno ng'ayiza akampisi kuba yali afunye omukozi ng'agenda n'angamba omukozi agenda kati omwana tugenda mulekeraani nemugamba ngenda vaayo nkomewo era nagenda nenfuna engoye zange nenvaayo mu birowoozo bya Isaac olaganga eyakoowa ewaka n'okoowa omwana we bituufu ebirowoozo ebyo si kubakuba just kiri kijja nekiŋŋamba tambula obaviire nawe nobeera nga toli nnoma nze mukulaba kwange natuuse ng'akooye embeera embi ng'akooye embeera embi kyaddala atuuse ng'akooye nakituufu okooye embeera embi sikooye embeera mbi mbagambe mbeerawo ekintu nekiŋŋamba tambula ogenda nentambula nengenda wekigamba nti tambula ogende nawe okulaga oba olinawo akaseera ako nemba nina zangamba wulira n'amaloboozi golaba amaloboozi gawulira ngagamba gati ayo yaŋŋamba tambula ovira Isaaka mwavu mu kika tebamwagala n'omwana omumusuulira ogende senga ono osobola omubikirako ku ssimu esaawa zino senga nomukubirako ku ssimu nsobola tugeze soka omukubirako omugambe lwakuba nti amanyi temwayawukana amanyi siri naye twayawukana naye nga amanyi nti ggobeera n'omwana era yali yaŋŋamba nkwate omwana mutwalira Isaaka nemugamba nja mutwalayo kati gwe mukubirako ku senga omugambe senga waŋŋamba nti wankubira lusimu nonneetondera byonna ebyaliwo ku mwana naye omwana ndaba tatereera embeera yongera kubeera bubi yaŋŋamba omwana okutereera nze kizibu wakati wange n'omwana ne taata we nze kizibu gwe nze kaki kyategeeza kubalekawo egwe baviire nze mbaviire ngende bampa omusajja gwe banfunidde yabampasa kati mugwe baviire omwana asobola otereera ndowooza nange nakimubuuza nengera bwate wagamba yamugambye alina kujja kunsuulira mwana oshegera yagende kubanga mbu ono oli bye yakola ebikoleramu ono biyitamu ono okutuuka wa ono naye kati nze kyesikkiriza nti kisobola okuba bwe kityo omwana n'ateera olw'ensonga kino ekintu kikuze kati kitegeeza oli ne bwavaawo n'asigala alina obukosefu nze ne mugamba oba osobola okubira senga atuyamba atugambe kale gye yagenda oshegeera oba osanga nyinza okuyirirwa n'enfuna akasente tugenda tulaba omuntu oyo n'akutaasa gwe naye kuba kati okutaasa ono olina kujja ono kintu kimuliko oshegeera so nze kinali mugaye naye yagaana okuddamu okubira sengaawe ninga gwe mukyala okyamwagala tano nze mukazi ali mwagala nga maama w'omwana wange nze byonna bye yakola ng'omusajja omulala wandibadde weekyangadda n'okola ki oshegeera naye okuba nti nze namugja ewaabwe nze namutandisa embeera gye yali tamanyi newankubadde nange nali sigimanyi naye nze nayagala nyimirire ku kigambo kyange kuba mu kusooka namusuubiza nti nja kubeerawo oba mu mbeera ki yali tamanyi musajja yenna oshegeera ne mukaa nja kubaawo era mu byonna bye tubyakoze nze simuliddemu lukwe ne bw'omubuuza ye yakedde ku makya n'akoowa n'ayagala akole ki atandika obulamu obupya naye nze simuliddeemu lukwe era nze nejjo namugambye nti sikugaana kugenda kunyumirwa bulamu naye sooka oyogereko ne sengaawo
waba yagala kufunira musajja mukufunye naye atuyambe oshegera at least atulage kye yakola oba we yagenda omwana ono mu myaka 3 abadde akyalinayo chance wandaba mubiri kati gutandisa okugonda abadde akyalinayo chance at least yetuula n'asituka natandika okukola emirimu ng'abaana abalala. Gwe senga watenda omupira kola omunyonyola ebigambo ebyo senga ayinza obutayogera nange kuba nze bandabanga ekisiraani ekyabwe ekikafiiri otegeera. Senga wange yaŋŋamba nina kufuna ssente nengenda naye. Nina kufuna ssente nengenda naye oyo omusajja gye twagendanga oyo Seeka. Oli sure otya nti era osobola okugenda naye ne bitereera? Anyway, Quest Bifa Media tugusa ensonga. Programu eyo ndowooza ogiwulidde bulungi naye byembi bisekerwa. Agenda kukola bate abantu bano. Twetaaga ku magezi gammwe. Namba zaffe ziri ku screen okwo. Twetaaga ku magezi gammwe. Bagenda kivaamu batya abantu bano. Isaac yeraliikirira. Omwana muwala yeraliikirira. Omwana gwawo. Tegamba oli omu obulamu. So ebyo byonna byasiraana. Nze byasiraana. Emirimu gyennyini tegikyalabika nze ninga oba aliko kimwana otegeera. Ndi musajja peyinti omulungi, omusajja omuyimbi omulungi otegeera. In fact yali kalya yange. Brad nankola music omulungi otegeera. Era in fact essaawa eno kyeradde nakyo omugongo nti singa nfuna manager ali serious lisi nenkuba omuziki wange nemba nga engeri gye nsobola okulabiriramu omwana wange naye waba mundekedde nenga nsobola otegeera. Oli akugambye nti tosobola kukulaakulana anti essaawa eno ekyosobola okukitegeera era sijja mulemesa kugenda naye ekintu kimu ngenda kuyimirizaawo nti omwana wange. Gw'oyagala okugenda? Saagala kugenda. Toyagala balekawo? Tulaba mu kamera senga omwoyo obubaka gwe nga gwe wabanga nakye yakola akusonyiwe ayinza okuba nga yeetonda naye bye yeetonda yabijja ku mutima okwetonda. Senga wange omulungi nali nsaba onsonyiwe byonna bye nakola okugenda ne Isaac onsonyiwe omwana wange asobole okuba nga atambula nsaba onsonyiwe. Anyway, Quest Bifa Media tugusa ensonga mwozi ndowooza ogiwulidde omuntu wakumagezi ki? Olowooza kyetaaga senga abeerayo dde waka? Abeerayo Sande. Kaza kolera mu kibuga? Kolera mu kibuga. Kubanga amatwali genzeeyo naye ayinza okukyamu obubi nga bamuweebudde ate ebuzibu ayinza okunyiigira waddiini waddiini era waba mu bantu ekitiibwa kye kyagala ng'omuntu otegeera ate nange namumanya naye nze ne Allah anjulira simuyisanga mu maaso omukyalo otegeera okujjako waliwo akaabaawokko kubona omwana mu kugongobala ennyo okudda bw'ati waliwo embeera eyatuuka ku maama we otegeera nga avuddewo ngalinga ataliye ng'era nga yayunga omwana we naye nga naye mu kumuyunga byayunga agenda okuba nga ategeera nga tamanyi byabadde akola. Kisoboka kyajja yakikola omwana oyo emikono gyali bwe giti yenna nga amagulu gano nga gaba geegasse bwe gati nga bugolola bwati ng'ensinga eri mabega nga buli ssaawa abeera bwati mu bbanga. Era olunaku olwakyasookera ddala ono omusajja yamusookako kumwendako olwo neekyanze nange ntuuse ennyiize era nava ku mulimu agenda nakulo nasanga akaaba ogobe waabo abaana nti nasanga akaaba
ne mubuuza ekintu omutwe gumuluma gwagala kumwabika sasooka tunuulya biri byali akoze ne musitula ngero omuntu gwe manyi ne mutuuza wali ebbali n'atandika ottakula kapeti talina kapeti yali yakyoya n'atakula kapeti bw'ati nakuno n'anuubuka kati nze namanya tyoba osanga si ye kyenva mbuuza ani aliwo oshegeera kuba ebintu ebimu mu byalo eyo twali tubirabyeko oli kyava ŋŋamba nti tusonyiwe byonna ebibaddewo naye tuzze okujjanjaba omwana kubanga naffe tukokikola kituluma ntwagala tumuyungeyo tunaamala ogwaffe tugenda tambula tukole ki tugende ne mubuuza muvuddewa yali mukyala ng'ayogera ddoboozi lya kikyala naŋŋamba tuli ku sayidi yaawa yabano naŋŋamba kale kyava ntuma lyali oba bombona lweza n'omuzigo era neŋŋenda n'omwana kati lwaki ŋŋamba nti ontabimanyi ŋŋenda okukomawo nga nva kubigula nasanga ono ali mu tunoonya ng'akaaba nga baneiba baŋŋamba omukazi ali mu nnoonya omwana we muyina kyokka gwamuyina ne mbabuuza ate ngenze naye nga wali nti ayambuseyo waggulu agenze akaaba anoonya mwana era mu kkomawo yansanga ndi waka ntudde ng'akaaba nga badde anoonya mwana nga kiraga nti ekibaddewo talina kyamanyi yadde ne mubuuza omuntu ogukuluma nti nedda oshegeera era okuva ku olwo lwe nagenda ng'okukola ngenda okudda ono bamunyiza ali awo bamunyodde emikono yenna agonda najja ng'akomawo mpola oshegeera paka olwatuuka ekiseera ne baŋŋamba era omuntu eyamuliko naŋŋamba nti kubira kisengaawe omugambe yeesonyiwa omwana wo oshegeera ne mbagamba ennamba nze sigimanyi nga noono takyagirina kyebava bagisoma naye nga basoma ennyukuta emu ku emu leeta emu ku emu ennamba emu ku emu mpaka ne baŋŋamba kuba eyo n'engikuba n'agikwata era naye yeewuunya nnyo kati nze nayina obusungu lwaki busungu nabujjawa nga bagamba bo nga bba ekyamagomba bakikoze naye waliwo ekinene ekitudde mu mwana mu kifuba oshegeera mbu beetaagako amaanyi amalala mbu naye nga bivaamu ani naye ng'ate embeera bwevaawo ono abanga atalina kyamanyi era aba alya nnyo enjala emuluma oshegeera mpaka naakola ki nakubira senga ne mugamba senga mwaŋŋamba mwana mumukuume ne mukuuma naye ate owange kikyaganye mbadde njagala weesonyiwa omwana wange awo senga nalyoka ŋŋamba oli mulalu nemugamba senga nze nkugambye nsonyiwa njogedde bubi gy'oli naye nkugambye nenzijako essimu yaddukirewo omuvubuka oli ku hamu ku Cornerstone Franka namugamba Franka Isaac agambye simanya ndogo omwana we oshegeera Franka kyava mbuuza jatirindako kakasa Isaac agambye ologo omwana namudamu namugamba anti bwayogera bw'atyo kitegeeza nze ndogo omwana we oshegeera Franka namugamba Ajati ensonga zino njagala ojjukire kuva mabega era bw'osanga Franka alina sitoole eyaffe ffenna n'omwana ono Franka abawa sitoole olw'ensonga Ajati yaddukiranga wa Franka oshegeera buli kimu kyonna nga alina bw'abuuza Franka buli kimu kyonna nga agamba Franka paka Franka we yamwatulira namugamba Ajati bo wakola omwana ebintu era kati tebakyayogera okuva lwe yakimugamba oshegeera mpaka lwe yamwatulira namugamba nze sisamwasamwa bigambo sitera kwogera nnyo naye okusinziira emabega gye tuvudde n'engeri gye weeyisa Ajati gwe wakola omwana ebintu nakati tebakyayogera. Ajati akola mulimu ki mu kibuga? Ajati akola byalaani batunga byalaani ngoye zino ez'abasiraamu ddira ashaliya bwe bityo oshegeera akolera ku vino naye mukyalo oyo simulinaako buzibu bw'aba ayagala muwala we sijja mulemera naye nnyambe nange omwana nga atereere nange nkola musiki wange ngende nkola ebintu byange ng'omuntu kwa SB4 Media tugusa ensonga emboozi eno
tusaba ye tuwagiraba tufuneko ku side ye ajati tugenda banga tumunoonyako tufune ku side ye tulabe ddala kyo ekintu kino akyogerako ki abagirabye temujajinga abamanyi ku nsonga eno muveeyo twogere ku nsonga eno tubadde tusaba nti tujja kubanga tunonyako bamutaani oyo mukwano gwo Franka asobola okujja mu kamera natwembooza tulina kubanga tumunoonyako naye tulabe tusime ensonga eno tulabe ddala wa gye bigenda okubeera nga ate bikoma mubirabye mwana muwala akubulidde naye kenyini yeetaaga obuyambi tumanyi oyinza oba ngaoliyo ngaoli maseeka nsonga eyo no ng'ogimanyiko kuba omwana batukira nagamba nti nange embeera entuukako naye nga sigitegeera tusaba ali eyo yona obuyambi obw'enjawulo oyinza oba ngaoli pasita oyinza oba ngaoli maseeka mwana tumuwe ku buyambi kuba kyali mwana muto akyalina future alaba alina emyaka 22 alina emyaka 22 which means akyali mwana muto bujje akyalina future omuwala omulungi wekibeera nga kiri bwekitundu ng'asobola okukola ekintu n'atamanya namanya kikiguddewo tomanya ayinza okulwaliramu ayinza okufuna olubuto kino kintu osobola okirwanisa gwe nga gwe ngezaako era nenkirwanisa ogezaako nokirwanisa kati leero waliwo ekyakwambalako nekigamba nti genda tekinaba kujja gezaako okulwana tomanya n'omuntu aliko naatulaba ate wanajja tetwagala olwale wakumadde okwekebezaako mwezi guwedde lwaki weekebeza lwaki neekebeza anti ono yangamba ndi mulwadde buli wendwala agamba ndi mulwadde so neweekebeza atutulina kusaba mukama atuyambe tufune solution kuba obulwadde bungi ate abasajja balwadde agenda kulwala sijagalina ate bwalwala nanga jabula agenda kulwala ebyo byakola oyogera naye leero enkya naayitamu anti ayinza oba nga ayitamu nga jese na boyfriend omwoyo nga wewagamira kukwamu tano amasi wekiri tolina boyfriend omu gwowa twayawukana lwe navaayo ewe nofuna omulala nenfuna omulala okuva olwo weyawukana n'oyo tuddamu kwegata n'omusajja mulala ayinza oba just yinza nokuba nga siwadde naye nga just myaka kuba wagamba nti yalina oli nebawukana taddangamu kwegatta kisikuba myaka nga gyegigira manyi nakazanyako olumu kanyuma siba ekiri wamma ayinza okuba nga nawe tokyamuwa time emala bulungi wali afuna nga alina okunoonyayo omuntu gwo nga sibanoonya kati gwe oli musajja olina stress zo naye mukazi kitegeera siba ekiri wamma anyway SBF Media tugusa ensonga tusaba mu comment section mutuwa ku magezi ag'enjawulo tusaba enamba zaffe ziri ku screen okwo WhatsApp kweziri tubayambye batya family eno alina obuzibu bwe n'omukyala alina obuzibu bwe mukyala agambye nti nga tandaba kwawukana n'ono ono tagenda kubeera nga akulaakulana senga woli yamugamba nti alina okuvaayo ewoono era oli amanyi senga amanyi nti bayawukana dda senga kwe kufuna essanyu omwana yeetaaga okujjanjabwa so wewe nawe nanga oli eyo oyinza okuba nga oli maseeka oyinza okuba nga oli pasita oyinza okuba nga oli musamize wano tetugenda kweka bwena amagezi asobola okuwonya omwana ono ne famire eno efune ku ssanyu tusaba ojje otuyambe nze muzukulu wa Kabajja SBF Media tugusa ensonga tukyeyongerayo n'ensonga eno tulaba nga tutunoonya ku mukwano gw'ono naye atuwe ku sayidi eyo tulabe ddala tugisima ensonga eno tunatukira okuba nga tugende wa senga ng'amazima tugamanyi naye singa tuwire ku ddoboozi lye tuwire ku sayidi ye ayinza okuba naye nga yena
kyeyaleetazo okuba nga ate atugamba zamaze okuba kabajja Ziwa and Sons tuteekamu akasente omune bannaffe aba Azul Tours and Travel tusisikanayo ekitundu kyaffe ekijja mukama batukuumire. Are you interested in upgrading your sleeping and bathing experience? Then Ziwa and Sons is the right spot for you. We sell blankets, bed sheets, duvet covers, bed covers, mattress protectors, mosquito nets, wardrobe or closets, towels, bathrobes, pillows, traveling pillows, cushions, shoe rack, dyeing rack, and ironing boards. Buy all your favorite products online with comfort from your office and workplace, home, hostel at a go from our website www.ziwaansons.com and have it delivered to your doorstep. Call us on 0705 364 749. Ziwa and Sons, where comfort and luxury is a pleasure. Bassebo ne banyabo mbalamusizza amannya Maama Fiina akulira abasawo b'ekinnansi mu ggwanga. Tusobola okulabula abantu mwenna mu Uganda yonna n'ensi yonna okutwaliza awamu nti nina abafere abakozesa erinnya lyange ne babba abantu. Bali ku Facebook, bali ku TikTok, bali ku mikutu gyonna. Nga beefudde Maama Fiina. Maama Fiina oba onoonya obujjanjabi bwo bawetaaga bujjanjabi bw'obusinkana bulenga wokka Mityana Road lunaku luba lwa Sunday. Maama Fiina tajjanjabira ku Facebook, Maama Fiina tajjanjabira ku TikTok. Maama Fiina essimu ze zino 0772 45 89 64 ne 0782 95 17 21. Oyo gw'odiringa naye ku Facebook oyo mufere si Maama Fiina.